Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi Baseekeze ayagala gavumenti eveeyanjulire Parliament alipoota ekwata ku ngeri abamyuka b'aba RDC gye balondebwamu n'emirimu gye bagenda okukola kubanga bo balaba nga kino kwonoona nsimbi ya muwi wa musolo. What role are the assistant RDCs going to play that RDCs and deputy RDCs cannot play? We need to have a good understanding of that, Honorable Speaker. Kino kiddiridde minisita w'ensonga z'obwa President Mire Babalanda okufulumya olukalala lw'abamyuka b'aba RDC abalondeddwa abali eyo mu bisatu kyokka bino we bijjidde nga gavumenti eyagala kubaako bitongole byegatta awamu ebikola emirimu egifaanagana n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku nsaasaanya yaayo. The Minister for the Presidency has said in her communication that the assistant RDCs are going to play 3 roles. Number 1 is to promote patriotism. Number 2 is to carry out mobilization. And number 3, to fight corruption. We need to be helped to understand whether now assistant RDCs are taking over the work of the Inspectorate of Government, because there seems to be a lot of duplication. Also, if you're saying they are meant to carry out mobilization, for what exactly? Is it mobilization for the NRM, mobilization for Parliament, mobilization for what exactly? This needs to be broken down. Ssenyonyi agamba nti talaba kyanjawulo bano kye bagenda kukola okuggyako okwagala okwonoona ensimbi y'omuwi w'omusolo nga n'ekisinga okuba eky'ennaku abamu ku balondeddwa basiiwufu ba mpisa. Section 70 provides that these are meant to be people of high moral integrity, people whose conduct is not questionable. One of the people that have been appointed to this position, which we are yet to fully understand as assistant RDC, is Ewaniga Chisacha Mukama. This person has been posted as assistant RDC to Gomba district. Honorable Speaker, in 2021, videos made rounds of this person. Yo mbaka wa munisipaali y'Ekira Honorable Ibrahim Ssemujjuŋŋanda agamba nti nekyakoleddwa kiragira ddala nti gavumenti ya President Museveni terina we yagalira kusala ku nsaasaanya yaayo kubanga ba RDC n'abamyuka baabwe tebalina mulimu gwe bakola okuggyako okukuuta akadingidi k'ebyobufuzi. Manyi State House yafuuka ddwaliro oba Museveni yalwala nga tebaabulira ggwanga. Abakozi 1,300 bw'ogenda n'osoma ofiisi ya President ayina ba RDC ne ba deputy buli omu bamugulira pick-up mpya ne bamuwa dereva ne bamuwa secretary ne bamupangisiza ofiisi ne bamuwa omusirikale ye yakisayininze. So eggwanga limanye nti buli kaseera buli lunaku kati Museveni lwamala ku bukulembeze ensi yeeyongera kufuna kizibu. Wabula bano minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegassi Honorable David Bahati abaanukudde ng'agamba nti Paalamenti yennyini ye yayisa ssente z'abamyuka b'aba RDC mu mbalirira y'omwaka guno ogw'ebyensimbe nga mu lutuula luno ne Honorable Ssenyonyi yalimu nga bayisa ssente zino. And approve the budget. Approve these items. Because I remember in this budget we approved money for assistant RDCs. We approved it in the budget, and the minister has taken action. And then we come back, no, this financial year where we are, which is ending in June, yes, and then the government takes action. And then you come back as if you are not involved. You were involved in approving this position. Yes, Speaker Nalonga Nta Among asabye alipoota ekwata ku nsonga eno kubanga n'abantu abamu abaweereddwa ebifo bino beetaaga okutunulwamu oba nga bagwanidde. Let's get a report to that effect, Honorable, and this is the criteria and these are the requirements of a person. You cannot pick somebody just from nowhere you get to come and claim to be an RDC when a person has a bad track record. Wabula yo omubaka akiikirira abantu b'e Nakawa East Engineer Ronald Balimwezo agamba nti nga babaka bavaayo n'amateeka aganayambako mu kukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti. Kino gavumenti kyekola kiraga nti terina kyegenda kukola ku ky'okukendeeza ku nsaasaanya yaayo. Tukendeeze ku nsaasaanya y'omusaala era justification gye badde batuwa nti tuwadde tuspendinga ssente nnyingi nnyo. Twagala kuyiya kulaba nga tukendeeza ababaka ba Parliament obungi bwabwe. Twagala kukendeeza nsaasaanya eyo ey'omusolo kubanga abantu basasula emisolo naye tebagifunamu. Ate gwe oleeta ba assistant RDCs ekyo kyennyamiza President onemye. President Museveni otulemye. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino
ku lwa KSTV Agaleero.